Ekisanja tewali tulo kikulungudde omwezi mulamba zinnaku 30 bwe kiba nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Habura Museveni yaganyukira ku nnyota ya generali yakuba ebirayiro ngenda kusoma omwezi 12 kitegeeza nti atuba linnaku 30 ezaakeera bukyanga akwasibwa obuyinza oba obuvunaanyizibwa okukulembera bannayuganda nga mukyo akuba ebirayiro n'akola obweyamo okukuumanga ssemateeka n'okubanga atuukiriza ebimusuubirwamu ng'omukulembeze w'eggwanga oba Fountain of Honour Ssabebitiibwa. Ekyo nno kituleetera okuba nga tulondoola n'okutandika okubala ennaku ezimuweereddwa bukyanga akuba birayiro era nga tutunuulira n'ebimu ku byayogera okusobola okulaba nga butya bw'asobola obbisa mu nkola tebuba buvunaanyizibwa bwe yekka wabula ddimu lyaffe ffenna okulaba nga tumukwatizaako atuukirize birooto okwolesebwa n'ebisuubizo ebyo by'aba alambise ng'akuba ebirayiro myaka giri 5 kubanga tutatuukira 2031 ng'ate yatujjayo minzaani tumuteekeko tulabe ti emyaka 5 bannayuganda emirala gye bamwesigisa asobodde atya okulabika ng'atuukiriza byazze yeeyama mukyo mwe tusinziira ne tujja emiramwa gye tukubaganyako ebirozo wano ku kye tuyita Bitebye. Tulese abantu abakwata okutereva ensonga z'eggwanga Uganda naddala mu buufu obw'okulaba nga bannansi beeyagalira mu nsi yaabwe kubanga omukulembeze w'eggwanga mu kwogera okutongole yatuuse n'okukisiinyaako nti eno gy'akulemberedde emyaka 40 paradise oba nsi yakwesima gana bwe kito yeewuunaganya butya omuntu watuuka okuba nga yeegomba okugenda ebuwalabu okunoonyezaayo emirimu ng'ate emirimu giri wano gifaafaagana nga bukolwa gitotogana nga bukolwa kyo kitegeeza ki kiteekateeka zaleese abantu okwekulaakulanyizaamu tuteekeddwa okulaba nga tuzeenyigiramu nze nno Kefas Mayumba omwanjuzi tomutesitesi nzize tusobole okubeera nga tukubaganya ebirowoozo tutaganjula ensonga ku nsonga wetunaawunzikira nga tuliko betutaanyiza katudde tutandike buto nakusa omwezi 13 mwezi guno ogwa Ssebaaseka mwaka 2026 kubuuzaako nti osibye otya era wasuza otya twagala okubeera nga tubeebaza okubanga mutugoberera mutulondoola ate nga mufaayo okumanya biki bye tuba tufumbye bwe tujja tusoosootole kati nga leero buli lwa mukaaga kasita ziruma 4 ezakalasamanyezi tuba tugusse ne kituyita Bitebye. Tuli bamukisa okuba nti mu bwe twalonzeeyo olufuzi lw'enjolo lw'abakulembeze ne bane b'abafuzi abateekeddwa okutambulizaako empiki z'ebyobufuzi kisanja kino 2026 twatunulidde kakati obuufu oba bavubuka kubanga okikkiriziganya nange nti bitundu 75 n'okusoma ku 100 bikola bavubuka mu ggwanga lino naye buli lubatematema embalirira twebuuza bo bafuniramu wa ate be babaleeterawo bisobola bitya okubeera nga bibasobozesa okwenyumiza mu bulamu bw'ensi tulina Dr. Diini Kisembo Emmanuel nga nno omukulembeze w'abavubuka mu bitundu ebya Bunyoro n'ekibiina kya National Resistance Movement bw'anaaba yasala eddiiro anaatubuulira sewo tusanise okulaba namusiza kuleba Spark TV. Well, abawuliza ba Spark TV mulembe mutebi omulembe Museveni mwena gye muli njagala okubalamusa byonna bye muyiseemu ate Uganda okimanyi bulungi. Yes. Almost buli maka tukola mmere ya leero sigenda gamba nti muli bulungi naye nga omutonzi abayisizaamu mulina obulamu kyetusinga okukola ki okwagala okusanyukira oba okwagala mwebalire ddala bw'atyo bw'abalamusizaako twegattiddwako munnakibiina kya National Resistance Movement Kalyango Tone mukiise ku lukiiko olwa disitulikiti y'e Mukono ng'akiikira abavubuka sewo tusanise okulaba lamusa kulaba Spark TV. Abalabira Spark TV ngulumiza Katonda asobozezza otukuuma okututuusa ku lunaku lwaleero nga tukyali balamu. Erinnya nze Kalyango Tone nga nze akiikirira abavubuka ba disitulikiti y'e Mukono olw'ekisa kya Katonda Chairman Nasimba mbeere minisita ow'ebyensimbi ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Mukono. Ogenda kutambula bulungi Mami Kefas tuzze okulaba ensonga nga bwe zituwambula mu ggwanga Uganda. Wow, mu ngeri emu munnabitebye w'olulango Vianney Muwonge mwoyo gwa ggwanga yeegwanyizaako obubaka bwa Parliament Nakawa East naye ne bitagenda bulungi wabula asigala alwanirira ensonga ye zakkiririzaamu nti zisobola okubeera nga zikyusa eggwanga lino okutuusa wali Mwami Museveni wayita Paradise. Sebo tusanise okulaba. Neyanziza nnyo neyanzeege ekyamazima amannya nze gw'eggwanga Muwonge Vianney njagala okutwala omukisa guno ogwo okwebaza Spark TV ne management eya waggulu
okutuwa ng'omwaganya okuleeta ebirowoozo ebiyinza n'ekigenderero ky'okuzimba eggwanga lino eno. Mwami Kefasi n'abampuliriza nzikanya nti eggwanga lino litumala ffenna okubeeramu n'okuwangaliramu nga tuli mu mirembe. Newankubadde nga bannaffe abamu balowooza nti basobola okubeeramu nga balina emirembe nga ate balina mirembe. Njagala okutwala omukisa guno okusanyukirako abatuuse ku birungi bye bakuziza mu promotion, ababadde n'endwadde ne bawona, naye ate era njagala okutwala omukisa guno okusaasira abo abafiiriddwako abaabwe n'okwongera okusaba Mukama Katonda yeyongera okubagumya bamanye ensi bwetyo bwetambula. Ewagundi baba bakaaba ate ng'ewagundi beekulisa oba nga bagraduatinga. So mbasabira Katonda gwenzikiririzaamu ebizibu byammwe byonna bivuunuke. Sebo nange ndi mwesiimu okubeera ku pano y'olunaku olwaleero eya Bitebye n'okumulungula ensonga. Weewaawo wemujjire mu studio za Spark TV nga kyetujje tufuna okwogera kw'omukulembeze eggwanga mu bbanga lino embagambye eryennaku 30 lukyanga tumwesigisa nkasi yakugolomola ekyombo kiyitibwa Uganda. Nduza yakwogera emirundi egisuba mu 3 kubanga bw'otwala okwogera kw'omukulembeze eggwanga nga 12 nga kyajjakuba ebirayiro naddamu nayogerako gye tuli mu kwogera nga bamaze okulayiza sipiika, naddamu nayogerako gye tuli ng'ayogera mu kwongera okutongole okwa State of the Nation Address, saako n'okwogera okubadde kukyasembeyo mu nteekateeka ey'okusoma budget. Naye what stood out eri buli omu kiyinza okuba ekyenjawulo bakuba nti nga bannabitebere tusazeewo tukubaganye ebirowoozo ku nsonga za abavubuka, emirimu n'okubeera nga beeyagalira mu nsi yaabwe. Kulembeze w'eggwanga yabadde ayogera Dr. Dean yagamba nti yeewuunya na buli kati oluvannyuma lw'enteekateeka eziwera ez'ebyenkulaakulana ez'okutereeza embeera y'Abannayuganda zazaabangawo nga abantu naddala abasinga obungi ku bo nga bavubuka bakyettanira emitala amayanja naddala mu Bwarabu gye bagenda okukola kyayita obuddu. Tusigala twebuuza ekiseera kino tewakyali tulo tewakyali nguzi wandibanga waliwo abebakidde emirimu gy'abavubuka kuba nawe okkiriziganya nange nti ne bwe twogerera kati waliwo abasimbye layini ku kisaawe Entebbe nga bagenda oba nga waliwo kampani gye bali nga babasuubiza nti olwaliro ennyonyi tebaleka. Kiki ekikyayagazisa Bannayuganda okugenda ebweru ng'ate gavumenti yo ezeereeta enkola ez'ebyenkulaakulana n'okutondawo emirimu eziwera? Ekisookera ddala gavumenti ye Uganda erina enteekateeka nnungi naddala nnyo Pulezidenti Museveni. Yes. Enteekateeka ze eri eggwanga nnungi nnyo 100 ku 100. Ate bw'otunulira Pulezidenti Museveni for about 65 years now. Yes. Azze ng'atubuulira ensonga ze zimu ng'ayogera kwegamba ku social economic transformation. Ye nkennyini yava entungamu n'agenda Nyabusozi currently eri kati Kiruhura ng'agezaako okulaba nti ayexpandinga ave mu kunoonya emmere ya leero atandika okubeerako ne ssente n'akikola nga ye omuntu. Yes. About 65 years ago. So ekyo kyo kirungi ate na buli kimu kyonna kyakolera eggwanga kirungi, alina omwoyo gwa ggwanga. Naye kati oba otunuulira abantu abagenda wabweru baba balina oba mu Luganda mukita opportunities, emyaganya. Then bw'okitunuulira within Africa, mu West Africa, tulabye amawanga nga Morocco, tulabye amawanga nga Nigeria nga bafa. Naye omuntu n'obwafa oba ne bamukwata ng'ayagala ku crossinga the other side of Spain, yes, asigala ng'ali determined kubanga ye aba alaba nti kusinga agenda mu Europe, yes, ayina opportunities nyingi ezisobola okukyusa oba ekika. Tulabyeko n'abalala bazze bano baniko, tulinako ba Yamal, bonna bayitira abo bamaama baabwe, naye kati olaba bakyusiza kwegamba ebika byabwe. Yes. Engeri gye bagenda mu Spain obalaba bali ku ntiko ku mupiira. Then obodde eno ku
Eastern Europe tulabye Slovakia olabako gundi Hungary nabo baba bagala okugenda towards Europe yes mu UK France nabo okulaba nti obulamu bwabwe butereera so n'olwekyo nze njagala gamba it is very normal for any person to go outside and seek something that can improve on the livelihoods kubanga ndabye abaana bagenze wabweru balina bye bakozeeko including even in Kagadi Jenvu oba Bunyoro osanga omwana yakagenda mwaka gumu mwaka ebiri aguzeeyo akapuloti azimbiddeko maama we ndabye ennyumba ezimu ziri ku wallplate ezimu bakazitandika ng'olabira ddala nti it is really something which is very important for Ugandans. Then ekirala Uganda nga Uganda eyina emirimu about 400 about the mitwalo 37 public sector. Yes. So abantu bano bonna b'otunulira universities Uganda eri bulungi nnyo mu matendekero tulina universities nyingi. Yes. Buli every year we are almost competing abaana bano abafuluma government tesobola kuba absorvinga bonna tesobolera ddala so n'olwekyo omuntu okugenda wabweru n'anoonya ssente n'azikomyawo waka ze ndowooza temulimu anything bad. Yes. Naye government kyalina okukola oba President Museveni kyalina okukola ayina oku process eno asobole okuginyweza n'amawanga agagali wabweru like those Gulf countries abaana ba relationship Uganda embassies ziri eyo zisobole okulwanako ku bana Uganda tuleme okuwulira bino abaana baffe babakubye babatidde mu biyumba baana baffe babatulugunya so it is kirungi nnyo omwana okugenda wabweru okunoonya ki kubanga bw'otunuulira PDM is a very good project for Ugandans. Okay. Obotunulira statistics zigamba nti at gundi family holds ogenda kwesanga nti batuuse about 3.7 households. Naye obotunulira impact yayo ku ground ntono nnyo. If you go on ground tekirabika. So esente zino za PDM kyenebuuza zigenda wa naawe kyebuuza. Yes, kubanga abanoonya emirimu wabweru tulaba nti yazimbyeko akayumba maama wamukoledde kino na kino naye sente za PDM zo zennyini ziraga mu records mu government kiraga nti sente zino zigenze mu bantu. Esente zino teziriyo tezina kyezikoze ku ground kati bw'otunulira 3.7 million people. Yes. By now kusinga sente zino zikoze Uganda would be somewhere nga bwe tutunulira vision 240. So kiki kyengezaako okutegeeza President Museveni as a president he is so powerful. Being so powerful nga ojjeko n'ekyo being so powerful waliko is knowledgeable wise then ekirala kyemumanyiko mugumikiriza. Naye kati nze ndi ku this issue nti iye ali so strong is stronger than institutions. Yes. Is stronger than State House, is stronger than Uganda, is stronger than East Africa, even Africa. Kati iye kyekizibu kati President Museveni. Yeah, kyekizibu. Stronger than State House, stronger than Yes, Uganda, stronger than institution. Africa. President Museveni mwenyine kati yatuuse okufailinga ensi. Agifailinga atya kubanga ayina amaanyi mangi. Owulira? Niyamuwa amaanyi ago, amaanyi agajjawo. N'obwogenda ku district ba RDCs, ba cows, bano bonna b'ogamba ba councillors, Yes. ba chairpersons 5, ba MPs abaani. Owulira? Tewali muntu
asobola kumonitoringa muntu munne tekisoboka oba LC5 chairperson nti he can apprehend oba kaw oba ba DPCs tekiriyo kubanga baba bakitya agamba kino kiri mwani kwegamba obwotunulira PDM oba emyoga ye mwenyini abadde atugamba yagende Maracha yagende Bukwe abantu banansi bonna ne bamugamba sente zonna bazirya his own words sente zonna bakola batya bazirya kati sente zino we bazirya abantu bano why don't we hold them accountable lwaki tetubaleeta mu mbuga bwe baba bazirya zagenda wa kati awe nkugambira buli muntu yenna ku district aba atya kubanga bona balya ku district bona babalya oba kaw oba chairperson 5 ba councillors oba bagiso bona baba balya sente kati baba balya no one can monitor no one can bring the other person maybe to books kubanga bona bazirya this man is going to for medical good, medical fees, school fees. Tesina impact on the ground. So, chichi chiengezako kugamba. Corruption has been institutionalized in this Uganda of today. Kusinga corruption tujikwatisa maanyi na bano bonna bali mu nguzi nga tewaliko selective justice bwe babukwe bona let us bring them on board they should answer. The president haina manyi. You are also lamenting because we don't see them being apprehended. No. President yaba appointing. Neke nyini owamanya abatya. Ante nkugambye. Owamanya atata beyalonda. Soko ulire. President jukira zine sente zijja during elections. Sente zino zijje myoga PDM abantu bamu bamanyi zino. Mzee atwebaza. Very good. Kati omuntu n'atwala sente tayagala na kuzizza abamu abo boolaba abo okugundi balina bu clicks ku districts balina ba relatives balina baki sente ezo some of them zigenda bugenze bwe zityo mu school fees medical fees in the end project enungi eya government oba ya President Museveni yaleeta okuyamba banansi kubanga ino omwoyo gwensi osanga nga teina kyekoze mu ggwanga ate n'osanga omuntu yagenda mu Buwalabu oba mu mawanga malala nga ina kyakozeeko simanyi bw'oba okitegeera ekyo so in the end tulina okulwanyisa vice ye bayita corruption. Tweyanziza njagala genda wa Kalyango Tone mu kiise bavubuka ku district botunulira abavubuka engeri gye beerwanako kulaba nga babeera mu bulamu bweyagaza gavumenti eno nga kisembo bwagambye nti president yeebazibwa w'amaanyi mugezi era afubye okulaba nga abeera wanjawulo mu balala bonna mukyo abadde n'enteekateeka nga youth yes nabadde njagala okuwumbawumba wali mu dakiika emu mu bayibuli waliwo omusajja bamuyita David omusajja oyo yali w'amaanyi nga bw'olaba President Museveni naye yatuuka eri wa Katonda n'amuwa ekirowoozo ekirungi nnyo n'amugamba kati njagala kuzimba yeekaalu Katonda n'amugamba leka Solomoni akole ki azimbe yeekaalu nange kyengezaako okugamba President Museveni ebintu by'okoze birungi nnyo baba Uganda naye it is high time Solomon atuukirize ebyo byoyagala okutuukiriza Solomon owe Uganda atuukirize ebyo ebiganye Daudi ebimulemi yes tandise okwogerera mu ngero naawe nga Yesu naye tujja kutuuka tujja kutegeera gy'olaga Kalyango njagadde kutegeeza nti waliwo emirimu 1,200 mu Uganda People's Defence Forces era batagetinga abalina certificate ya UCE olaba ndooza age bracket yabavubuka batagetinga abamaliriza USCE
bracket y'abavubuka kijja kitya okubanga even with these jobs nawala abavubuka bakyettanira ebula eggwanga ate nga ku district gy'okolera bafulumya ssente ne za youth livelihood program president amulidde abekkokola nti mulambadde temufanayo kuziraba sooka otuwe ku mbeera nga bweri okusookera ddala nga woyogedde abavubuka fe abalina omutemwa omunene n'okulowoozebwako ennyo mu nteekateeka za gavumenti esingira ddala obuki obungi nze ku lwange ndowooza abavubuka tetwettanidde kuyingira mu zino program president zazza tuteekerateekera olw'ensonga abamu twagala nnyo kankiyite ssente ez'amangu nti olaba nga woyingira mu programu za gavumenti zino zezeeteekateeka kijja kutwalira ebbanga ddene okuvaako akasente kokola ki kofunamu. For example, Mwami Kefas, President Museveni nga munange wagambye ye muntu asinga obugezi mu ggwanga Uganda. Ogambye ota? Yasinga obugezi. Kigambo ekyo nga mukiyine ng'egye mukiddingana ne munetera okubeera nga neebuuza. Amagezi ge mwagapimira era nga mugiragira naani gwatayikanya nabyo? Ku myaka gya President Museveni. Mukadde ana mu obutaano moso obuli mu Uganda. Analysis mwagikola ddi oba research mwagikola ddi ne muba ne findings ezoleka nti singa abalala obugezi. Okusinzira ku President Museveni n'ebintu byakola n'abakulembeze be tuzze tulabako when you compare toswala omuntu amusinga maybe leka mubulye ne opposition ye Uganda Dr. Besigye ye naye yagamba oba mu bigambo byagamba President Museveni muki mugezi nati kyanjawulo gavumenti asinga abalala bonna yasinga obugezi mu Uganda omuntu wajja ku television yeggwanga n'agamba mugezi abana yakkiriza nti amusinga ki amagezi niye Dr. Besigye ate si yakulira position ate si yategerera banna Uganda mu kisanja ki ebisanja kika tuli ku birala sebo ekyo mulembe gwayita anti kati opposition Uganda naddala nnyo toyinza kubuusa gundi ng'oyogera ku byafaayo by'opposition bye Uganda n'obuusa Dr. kaguse 2 point ye Mwami Kefasi badde kugamba tuyina President Museveni azza tuteekerateekera nga bavubuka enteekateeka ne programs nyingi nnyo omuli presidential skilling hubs those youth livelihood ezirinza okuyambako omuvubuka okubaako ekintu kyakola ki kyakola munnange yategeezezza tuyina emitwalo giringa nga 3 naye tuyina emirimu egitaka wansi wa mitwalo 4 bannayuganda tuli obukadde nga 40 gino emirimu emitwalo 4 ffenna tegisobola kukola ki kutumala that's why president ajjala zino enteekateeka eya job creation omuvubuka amutesitesa atya okubaawo nti nno naye asobola okubaako omulimu gwakola ki gwe yeeteekera gwatandikawo okukola that's why yatuletera presidential skilling hub mu buli region omuvubuka ogenda n'osoma n'okugukamu ekyo ky'osobola okukola ki okukola naye ate ogenda n'oweesanga nga abavubuka tulemereddwa okugenda mu zino hubs presidents yateekerawo ne tugenda ku kyeyo n'ensonga emu gye ndowooza nti lwaki president yabadde nnyo kusina ekintu complain ezibadde zijja nti abaana bagenda ku kyeyo naye embeera gye bayisibwamu ku kyeyo ate ne bamala nga blame bagikomyawo ku gavumenti ye Uganda obutabafaako naye ate ye ng'agezaako okukola ki okubateekerateekera tutunuulira ensi nnyingi ezikulaakulanye newotunulira for example kankuwe China we yali okutuuka ku level gyeriko yatandikira ku cheap labor nti bagenda mu bino emirimu gye tunyooma emitonotono omuvubuka n'avaayo nti nze nsobola kukola kino n'atandika n'ekyo nono n'avaayo nti ngenda kukola kino n'atandika n'ekyo y'ensonga lwaki China tugiraba ng'eri ku level gyekola ki gyeriko Mwami Kefas kankuwa ekyokulabirako tone essaawa zino eno oli muvubuka ng'olina w'osobola okulimira kera ku makya genda olime womala okulima olinawo akateeko katwale woba olina obusobozi bwa booda akawungezi genda ovuge booda webunagwerako olunaku ng'oyinako kwotuuseeko than okugamba nti noze ngenda tunuulira ekintu kitya kimu gavumenti esobola twakomodatinga PDM azenga munange wakyogeddeko ojja kwesanga abavubuka bangi eyewaffe sente bazifuna naye ate mu kuzifuna
bazikozesaamu bintu birala balowooza kuwasa bakazi kutandika kugenda kunywa mwenge kwambala bulungi kunyuma essaawa zinene osobola okusanga omuvubuka yafuna PDM naye nga talina yadde omulimu n'ogwa oba business idea n'emu gye yakolaki gye yalowoozaako kutandikako bangi tubamanyi munnange yayogedde nti ekireetedde ddala ekubeera ekizibu y'enguzi okulaba nti no government programs tezirondoolwa abantu tebafiibwako nasanyukira nnyo President Museveni okutulondera Honorable Namere ne Honorable Balamu mu local government era nnyina essuubi ddene nnyo mu Honorable Namere kuba oyo tazannya sofa ke tumulabiddeko tazannya era agenda tugirawo ddala amakulu g'ekisanja no sleep no corruption teri kubongoota Mwami Kefas nga nakamala okulayira ssentebe nampa obuvunaanyizibwa even yesterday waliwo parish chief Mulamba era yasamoningiddwa kunnyonnyola ku ssente za PDM kozi yafulumya list naye nagenza okutuna ku list n'ogikolako follow up ng'abantu bonna abali mu list ya PDM chairman w'ekyalo tabamanyi n'ekyalo ekiddako tebamanyikiddwako kati gwe parish chief jangu otunnyonnyole bano abantu bavaawa era baawa because bino ebintu ebireetedde government okugamba nti no tefa ku bantu nti abakulembeze bakola byabwe nga munnange yagambye nti nno tebafiibwako aba batafiibwako fe abakulembeze era fe abaleetera okukola ebintu bye batakola buli mukulembeze alimu olubimbi lwe teri muntu agenda kutuula butuuzi kulanga ssente y'omusolo egenda mu bintu byetalina kukolebwako oba president ssente baziweereza gavumenti eweerezwa ssente ekole kizireesedde okukola buli muntu ali yalowooza nti ogenda kudda mu kuzanyira mu ssente ya muwi wa musolo kino ekisanja bokukeeredde because twaze kulanga tuyimusa mutindo gw'abalonzi baffe Mwami Kefas abakulembeze nze nganze umanyi buli kisanja bwe kiba kitandika muba n'ebigambo ebiwera exactly n'okukangakanga ministry eya local government agibaddemu alina vast experience when it comes to local government yes naye mwe mubadde muyitira ssente zino avunaanyizibwa okuba nga ministry y'edokiti gyatwala elondola bulungi enteekateeka nga bwe zitambula naye nammwe mwekokkola engeri gye bibadde bitambulamu naddala bali ku local government nga district kakati bwe kiba nga abadde alina vast experience mu ngeri local government gye zirina okutambuzibwamu alemereddwa okungiriza nga bwe weebaza era olina essuubi mu ba Honorable Namere ne Honorable Balamu Munnayuganda yali yatandika okubuusabuusa nti erabika nkola ya gavumenti eno wano nga mutandika musimbula ennyonyi ng'enaatera okusimbula bafastendinga their belts balina engeri gye bayuugumyamu ne basuukundawa naye kasita etandika okubeera nga eseeyeya mu bwengula buli omu ng'alambaala nga pulezidenti bw'agamba Mwami Kefas Honorable Raphael yali mu local government tumwebaza era twebaza president during his time PDM mweyakolaki mweyasimbulira naye ne twebaza ne president nti kino ekisanja w'okitunuulira era n'okulondola PDM we kugenda okubeera serious nti luli kwali kugabira abantu ssente tandika mirimu mu kisanja kya Honorable Raphael kati ate kino kulondola kulaba ssente zaakolebwa mudi mwagikopa wati osooka n'ogaba ssente negimala emyaka ena no anti kati tosobola atandika mubanja ssente z'Abannayuganda bwe mutwe muzizanyiramu tosobola atandika kulondola kintu ng'omuntu kintu ky'omuwadde okikozesa talina kikola kikwetaagisa emyaka ena information nti Uganda it is a sovereign state tulina constitution erambika bulungi nga bwoyina okutambuzaamu eggwanga so bwe muba musanze ababbi oba babbi nga bakwatiddwa oba kati for instance nkuwa an example from his own mouth President Museveni ebukwe ne Maracha sente zonna z'emyoga zakola ki zabbibwa abanaggwanga bennyini nga babuulirani President Museveni kiki ekikoleddwawo ekirala kyengezaako okugamba gwogamba Honorable Namere omweyanzi oba Honorable Balamu omweyanzi otya kyolina okutegeera nti waliwo issue Uganda waliwo omusajja omu yagamba bamugemereire justice bamugemereire go and report to God okay Namere can be substantial mu your position oba Honorable Balamu naye abantu bano abakwatiddwa nga bakola ebyo ebintu can they be brought to books okay then kalyango ka ekirala kyenjagala okutegeeza
Kubango yali mu local government. Yes, Mr. Kalyango. Ekyenjagala like Oluganda. Ekyenjagala okumutegeeza nti ebintu bino bizze nga bikola bitya bibeerawo. Abantu abali mu nguzi they are well known. Naye executions have not yet taken place. Kalyango katandikirawo awunzike. Njagala atwala obudde bwe then. Yes, neyanziza sebo. Muganda wange yankotinze bubi. Sebaziza Honorable Namere oba Honorable Balamu. Nabagambye mbayinamu essuubi. Nga bwe mwalina mu Honorable File Majesi. Exactly. Okay. Era tumwebaza performance bulungi Honorable File. So nze kyengezaako bana abantu tutandike era nga wagambye nti be tukutte ngo wange gwe nataddeko ejjo gwe nafunye okunoonyerezebwako follow up kijokoze okulaba ng'ono abaako kyakola ki kyakomyawo oba okutereeza system nga bweyinokola. Mwami Kefasi era mu system yemu ekyo ekisanja ekiwedde waliwo omulala yagenda ne ssente z'abantu era naye twatandise munoonyerezaako twamusamoninze akomewo twagala kulaba ssente ze yatwala ziriwa era after bring yes agenda kudda because gyali eyo wanaagaana okujja mirembe nga tumunoonya gyali. Yes, so this system ey'okuzanyira mu ssente z'omusolo y'ensonga ereetera abavubuka okwetamu ensi yaabwe okutandika okuwaŋŋanguka okugenda ku by'eyokubonaabonera eyo kye tutagenda kukkiriza kisanja kino. Wow. Vianney Muwonge mwoyo gwa ggwanga obadde mu local government obadde muweereza mu bukulembeze ku mutendera ogw'eggombolola ate era nga reportinga butereevu n'eri district ye KCCA. Enteekateeka ez'enjawulo ezibaddewo oba ezikyaliwo muli ne youth livelihood program tuweeko ku kifaananyi. How do we appreciate this program bwe boberedde omukulembeze era ne kati oli mulondoozi wa nsonga bikola bitya to an extent paka kati abantu kubamba ndaba nti Abannayuganda baddala emitwalo 3.7 be bawangalira mu bitundu ebya Middle East mu emyaka 10 egyakayita tubalaba Abannayuganda ng'emitwalo 3.7 North Livelihood ebaddewo okubyadda musanja 2016 ne kati etambula. Ministry y'abavubuka yali mu Minister Nakiwala Kiyingi nga balimu ne Hajjati Janati Mukwaya. Minister Nakiwala Kiyingi nga bano bwe bakungiriza Honorable Namere ne Honorable Balamu aba yakayingira ministry n'atandika okubaako bakwata nga Kalyango bwe batandise ne wabaawo enkokola wakati we ne mukyala Janet Mukwaya munansiko veteran politician kati kada we n'alemu ono nga baali bakamukansa kyennyanja ekinene kye baali bakajja mu position Nakiwala Kiyingi ayingidde. Youth Livelihood nebeeranga eryawo ne banga storinga neyinga sente bakyazifulumye tuwe ku kifaananyi kyo. Neyanziza nnyo neyanzeege abakulu baneeno bapaledinze mu Museveni ng'omusajja omugezi ennyo era nga yasinga ku duniya. Nange njagala kubeegattako mbagaye nti Museveni musajja mugezi naye just wa mutima mubi. Mugezi naye just wa mutima mubi. Era nakugamba lumu nega nti amagezi ga Museveni galinga ga Wakayima. Wakayima bwe yali ebintu byawango n'abirya nga temulimu bwenkanya era kyamuyisa omugezi. Era Museveni mu mbeera eyo yonna tumuyita omugezi. Ebintu bineeno abantu abasinga gavumenti tuteeka okutunuulira ebintu bino at the macro level. Ekifaananyi ekigazi ekya government policy nga government ekola enteekateeka ya programu yonna. Programu zino eno zonna ndi ku record ega nti programu zino tezigenda kukola kubanga ba initiator baazo ideally tebazireeta kukola, tebazireeta na kigendererwa kyakujja bantu mu mbeera ey'obuyinike, bakireeta okukola ky'oyinza okuyita a political statement. Kwanjagala nkubuuze Museveni mu 86 nga yakajja wano bakadde baffe nga bamwaniriza twamuwa blank check okusayiningako sente zonna zayagala. Oluvannyuma lw'emyaka 4 tumuwadde omukisa okukola try and error na tryinga na erroringa. For the 40 years twandibadde nga tuyina a defined system nga tetukyali mu try and error, nga tuyina system oba enkola
egenda okujja abantu mu mbeera ey'obwavu ebatwale mu mbeera eyayaddeyaddeko. Gye twatandikira eyo twatandika mu ntandikwa ne tugenda mu myoga ne tugenda mu bonna bagaggawale nga tonna enrollinga PDM. The issue could be kiki ekiganye programs zineno okukola era bw'omala okwidentifyinga then program gy'oddako okwenrollinga eba emaze okuziba ebituli ebya programs ziri eri zonna. Kinajjukirwa nti bwe bagenda okwenrollinga PDM ne visibility study abaali bagenza okunoonya baali nga tebannagimala. But government yo nega nti fe tubudgeting nga tubudgetinga mu maaso ne batandika okuwa ssente nga nabo bennyini abaabeeranga ku miruka abaabeeranga ku zipaishes ez'enjawulo ng'abantu bababuuza ebibuuzo naye nga tebasobola kuddamu. Bo nga babagamba nti timwamukole gurupu era tugenda kujja tubawe ssente abadde atunda amanda. Naye nga pillars ze bayogerako pillars omusanvu ezikola PDM bannyonnyola eno yokka yakufuna. So n'abantu ne balowooza nti PDM efuuse nga bw'olaba nti kasiimo ti gavumenti kati etuwa kasiimo. Era bwe nalaba Mwami Museveni mu State of National Address ng'akudaalira bannansi ng'abaga nti abaleka wano omubisi ne mugenda eyo ebweru. Omubisi oteeka okwebuuza gwe ng'omukulembeze w'eggwanga gwafuna intelligence. Omubisi gw'oyogerako waneeno tebagulaba bulabi oba gwe wekagulaba. Kubanga ideally oluvannyuma lw'emyaka 4 nga bannansi abaana generation eyandibadde eyamba amawanga gano agakula okubeera ng'eri waneeno ebere productive ekigitwala eri kubanga eweddemu essuubi waneeno ng'eraba ebintu tebitambula. Nalabako documentary emu ku CNN nga ndaba abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi nga bafiira mu Mediterranean Sea nga bagezaako okusala okugenda mu Europe. Ekibakoze ekyo kubanga amawanga gaabwe tegakoze kuteekateeka kumala. Kubanga njagala nkugambe abaana wakati w'emyaka 2 paka ku myaka 35 eyo yonna gy'olaba product ya Mwami Museveni kituufu nti bazaaliddwa mu mulembe gwe. Kitegeeza mu mbeera yonna olw'enteekateeka embi basazeewo okugenda kubaako we banoonya. Essaawa zineeno emirimu gye wandigambye egyandibayambye emirimu tukkanya ffenna tegigabwa ku merit ate nga twandironze oyo atusinga n'atukulembera. Naye gavumenti n'abakozi ba gavumenti ne Mwami Museveni tebalonda abo basinga kumanya nsonga, balonda ba mikwano ba Luganda na Banganda. Kyekireese okubeera mu mbeera nga tetuyinaawo kyoyinza okuyita meritocracy. Kitegeeza gavumenti ng'oyagala okujjanjaba kubanga abaana be mulaba bano abagenda mu mawanga naddala ag'abawarabu okukola abasinga bagenda n'okuva wano nga balina diguri. But because they cannot be employed anywhere, abamu balina business ze baali batandiseeko ne ziremererwa nga KCC ne URA eyagala omusolo mungi, business ne zigaana. Nina abantu bangi bemmanyi nga they have tried their level best okulaba nga basigala waneeno. Era okugenda kwabwe ebadde nga last resort. Mwami Museveni akimanyi bulungi nti ye wamu n'emikwano gye ne famire ye ebweru we baba bagenzeeyo bagenda kuwummula. Jjajja twagala kukujjukiza nti abaana ab'ekyasa kino tugenda ebweru nga tugenze kukola bwakadamba. It is our major export. Bw'otunuulira empapula za UBOS zikulaga Uganda weesinga okujja ssente ewasooka kutwala golodi bweru. However much nga tali processed kati yavaamu ssente. Bw'otaganjula abookubiri abasinga okuleeta ssente ezingira mu economy bakadama. Bakadama batuuse ne mu mbeera nga basinga ne muwanyi gye tutunda ebweru. Oyogera mazima. Njagala nkubuulire ng'oyagala abantu bano basigale waneeno. Sooka weeyambise ebiwandiiko bya gavumenti ebiri official. Ebiwandiiko bya gavumenti bikulaga nti ebitundu 72 abantu benyigira mu bya bulimi. Bw'ogenda okola bajeti yo mu by'obulimi oteekamu ssente ntini. Ideally ssente ziteekebwa eyo gy'osinga population yo gy'esinga okubeera ennyingi. But because temukoze
priority ya mwesinga tebadde ku bannansi tebadde ku abo abaana tebadde mu kulowooza ku generation eneddako generation eno neemala ng'egenze neekola emirimu egyayaddeko kubanga buli omu anoonya kubeera bulungi. Essaawa zino wetutuukidde kampuni ezitwala abaana okukola ebweru zituuse n'okubatwala nga babatwalira ku bwereere. Luli eri abaana oli yatundanga ekibanja n'agenda ebweru kati ensangi zino bakadaama batwalibwa. Pulidde muganda wange ono ng'aga nti ate bwe bagenda ebweru ne bamala te ne bakaabira gavumenti. Njagala kukujjukiza nakugamba wano mwami Kefa n'abampuliriza endayira y'omukulembeze w'eggwanga ebeera ya njawulo ku ndayira bakansala ne bamemba ba palamenti. Omukulembeze w'eggwanga alayira asuubiza bannansi ng'abaga nti ngenda kubakuuma n'ebyammwe ate ngenda nakubayambako kubanga is responsible for our wealth. Era ye atukisuubiza ng'atulayira nti ngenda kubakuuma n'okugaggawala mujja kugaggawala. Yes. Ekiteesawo ministry ya foreign affairs si kuzannya nga muganda wange ono bw'ayinza okulowooza because ensi yafuuka global world, global village. Nti omuntu ali eri ensi ye eteekwa okubeera ng'erina amatu ku ground kyekituteesaayo embassies ez'enjawulo. But because government yaffe abaana ne bwe baba bagenze eri okukola gavumenti yaffe bw'otunulira mu ndagaano teyinaamu ndagaano na gavumenti ziri eri ziri sitiifu nti abantu baffe tebajja kukola mirimu bwegiti. Bw'ogezaako okutunuulira gundi waliwo eggwanga ennaku zino erisinga okutwala abaana mu mawanga ga Buwalabu gavumenti zaabwe zikola ne agreement ane memorandum ne gavumenti ze ne gagamba faffe tebajjanga kukola mu nnyumba bajja kukola emirimu emirala kyetwandisuubidde gavumenti okukola kubanga ffenna tukkanya mwami Kefas nti gavumenti enteekateeka yaayo eyawano tebadde nnambulukufu. Oyogedde ku nsonga ya youth livelihood bwe twagenda mu kanso ffe omwaka gwe twatuukayo puroguramu eyo bagiyimiriza. Puroguramu eyo eyinza n'okuba kubanga kati gavumenti eteeka kutubuulira its recovery package nti wakati mu ssente ze bawaayo nga bawa abavubuka okulikavalinga balikavalinga kubanga baba bawa miliyoni 12. Kubanga issue eyali mu eyo abavubuka babawanga miliyoni 3 ne basayiningira miliyoni 12 abamu ne bafuna 5 ne basayiningira miliyoni 12 kubanga bayagaayaga ne bano abaalinga mu process kubanga bamanyi nti buli omu ayagaayaga kitegeeza puroguramu eyo neefiiraawo. Naye gavumenti evangayo okugamba abantu bali eri abaali mu puroguramu ziziri eri era be balina mu puroguramu endala tezijja kubeera succeeded once nga temutudde wansi kutandika ku auditinga ekigenze kisuula gavumenti ekisigenze kisuula puroguramu ziziri eri ne zinenera ne bw'omunaazikola tezijja kukola ki kutambula mu maaso. Mu 2021 bwe batandika puroguramu ya PDM ekisooka nkugambye bateekayo e 1 trillion nga tebakoze visibility study emala kubanga nakugamba senga twali twagala kutereza kujjayo modus ya PDM kwanza okusooka mwami Kefas sikiririza mu government kuwa bantu sente ezizogenda okukola ideally nze ng'omuntu olw'ensonga zange naye ngamba nti abantu abangi abasalawo ne bagamba nti tuwa abantu bwe baba bakukikola twandibadde tugamba tukole model yaffe tugende mu central region joyinza okuyita Buganda tunoonyemu e model district emu tuwa abantu sente tugende mu Bunyoro tunoonyeyo model district emu abantu tandika okubawa sente tubeere ne gundi tubeere ne area of operation ntono tusobole okumanaginga tutegeere ebizibu ebisobola okuvaamu kitegeeza tugende enrollinga for the whole country nga tumaze okutegeera ebizibu ebirimu. Gavumenti teyatuwuliriza kubanga yali ezannya byabufuzi yali tenoonya bantu kuva mu mbeera gye balimu. Njagala kukujjukiza muganda wange nga tunaba kuzjukiza eriyo yeebuuza nti mwoyo gwa ggwanga Vianney abadde mu bukulembeze ku local government didi twamulabako era twamuwulira nga aliko bawalawala oba
Lonkoma nga bwe tuwulira Kalyango nti balina gwe bagambye akomyewo ssente n'okumanya engeri gye bitambulamu wobeeredde mu bukulembeze olabise ddi obulikise ddi ng'okuba endulu oba ng'ofuka whistleblower bw'omanyi abalya ssente za youth livelihood fund nga bw'otugambye basayininga nga bukadde 5 nga baba basimanya mmeka nga bwe badde obyogera. Kefasi kinajjukirwa ekyanjawula ne tawuni kiraka wange gwe bajja mu Nakawa tebamuleeta mu Central essaawa zino yagenze ewaabwe eyo mambuka n'afuka omubaka wa paalamenti yali nsonga za ssente za covid. Bino ebintu omuntu omulala yenna abakulu baneeno bandibuuzizza naye gwe okimanyiiko omuzindaalo guno gwompa gye watandikira ne gy'oli ensonga z'obulyake ze mbadde njogerako. Maybe to supplement on that. Ekyenjagala okubuulira abatuwuliriza oba bannayuganda nti colleague ayogedde nti basayiningira ki million 3 nga babawa million 12 which is true. Naye ekyenjagala okutegeeza before you realize from the 84 trillion past 10 million and above trillion zigenda into corruption. Ekyo kimanyikiddwa. So abantu bemuleeta to be accountable for corruption bano bamukene owulira kubanga mu nnyanja mulimu empuuta mulimu kikati bo bano baleeta bu silver fish to be accountable for corruption tibe balemesa enkola. Naye before you realize 10 point something trillion Uganda shillings already every budget ezo zote zirabika. Then ekirala ekyagamba nti abantu bano sente zino ziyinza okutuyamba. Corruption ebaddeko Uganda kubanga abantu bano esente zino nyingi ziba zitowerera mu mayumba gaabwe ne bajja ne bagurabinga amataka. Kati amataka gano agandi badde gayamba kubanga 80% yabana Uganda balina okubeera into agriculture. Yes. Tebalina mataka. Osanga omuntu omu aina square miles oba meka abana Uganda bwe bande badde bakola batya balima batwalawo. So ekyengezaako okugamba the issue of corruption tutandikire waggulu ku mugezi gwe mugamba abamanyikiddwe Uganda Vianney Wuzike abanene njakudde wa doctor Mwami Kefas bwe badde ntandika nkugambye nti 72% ey'abantu eri mu bulimi but the productivity eri wansi. Bw'ogezaako okutunula eggwanga eri America balina just 1% eri mu by'obulimi naye basigazaawo emmere gye bajja okuleeta mu World Health Organization batuweffe ate ffe abalina ettaka eggimu. So ogenda okulabawo nga gana amawanga ng'ogyeko ne Uganda gana amawanga gonna agali mu Sub-Sahara galina obuzibu obuyinza okuba nga bwe bumu. Naye muganda wange agenze n'ayogera ku bulyake Mwami Museveni talina moral authority kwogera ku kulwanyisa bulyake. Tugenda kutandikira unyonyole kikyotegeeza eddakiika ebulanye okuwera essaawa 5 za Science program Bitebye. Katumule mu katono nnyo tukyako mwoyo gwa ggwanga Vianney wali tulina Kalyango Tone ne Dr. Dean Kisembo. Bitebye kwokyali otwogerera nga essaawa ziwedde ddala 5 ez'amakya g'olunaku olwaleero essaawa yaffe esembayo gye twagala okukwata kannabwala. Vianney muwonge njagala owunzike nkomeyo wa Dr. Kisembo ku nsonga gy'obadde otaanya. Nti Mwami Museveni talina moral authority yonna eyogera ku nsonga y'okulwanyisa obulyake lwa nsonga bbiri. Esooka 2 nga baminisita okwalisa mu kuteesa ne Jim Muwezi nga bakutte mu kitavu ky'eggwanga. Eyali minisita wa jenda ebiseera ebyo Miriam Matembe bwe waliyo olukuŋŋaana
ku kifo ekimu n'ayogera ku bulyake nga ne parliament yali emaze okusenshalinga ng'agezaako okugamba abantu nti Jibu Muweezi ne Samu Kuteesa temugezaako ne muddamu ne mubalonda kubanga ne parliament emaze okubakasitinga out bantu balyake. Mwami Museveni kyeyaddamu okukola yayita Miriam Matembe namuga ekyo kyokoze tekiriiyo era n'amawulire namuga nti genda retracting message kubanga tewateeka kubeera double jeopardy. Yes. Naye mu byonna omuntu ali ku bulyake yandibadde agamba bugayi nti Miriam Matembe weebale okwogera kwabo abatoogerekako. Era essaawa zino muganda wange ono alowooza nti bannamere bajja kukola ebyannaggwano. Njagala kumugamba bwe banaatandika okugezaako nga balina sipiriti erwanyiza obulyake bayinza okuttibwa bayinza okuweebwa obutwa oba bayinza okusibwa. Ekyo njagala babeere nga bakimanyi okusinziira ku system gye bakola nayo. Ensonga ey'okubiri lwaki nga Mwami Museveni talina moral authority kwogera ku kulwanyisa nguzi. Kinajjukira mu mwaka gwa 2018 case eyali mu America eyali Samu Kuteesa eyalimu n'omu China kooti ya America gwe yasinze emyaka 2 Mwami Museveni yakonsidinga mu statement nti Samu Kuteesa yali amuleetedde ekyoja mu miro. Omusango gwe gugenda okuggwa nga ne Samu Kuteesa baali bamutaddeko envumbo naye nga n'owaffe president waffe yali yenyigidde mu kufuna bribe. Kati omuntu ng'oyo tayinza kukeera ku makya n'agamba ffe bavyale nti ngenda kulwanyisa abalyake nga ye kennyini obulyake bumulimu. So bannansi abalowooza nti wagenda kubeerawo omuntu alwanyisa kubanga obulyake bulirigwo ne parliament ne gundi ne budget gye basomye ejjo ezimbiddwa yennyini ku bulyake ne IGG yakugamba nti budget egenda okuggwako nga tufiiddwa trillioni 10. Kitegeeza ffenna tukimanyi nti financial eno gye tugenda otandika era tugenda kufiirwa kwogerera mbalira ggwanga lyaffe nti ezimbiddwa ku bulyake. Ati ezimbiddwa ku bulyake kubanga nkugambye fakiti esooka nti IGG akugambye emyaka gyeno gyonna egy'emabega gye tubadde nagyo tubadde tufiirwa trillioni 10 oba obuse 10. Kitegeeza tulirayikire era ne financial yeno okufiirwa zino sente kubanga ebiba byogeddwako IGG mu ripooti ye tebyasalirwa magezi kubanga mu ebyo Mwami Kefas nkyewuunya lwaki tubeera ne 196 billion just ez'okugabako ne tugamba nti tulina ze tugenda kuwa ba intern ebbiliyoni 28 kugamba kindeetera okujja ekireri ne kugamba nti kituufu Mwami Museveni mugezi ni just ekimusumbwa nti just wa mutima mubi okukutogera ensi kubanga ffenna twandigambye what is our priority nti priority yaffe ya byabulamu. Priority yaffe webeera ya byabulamu tuyambe abo abagenda okutuwa ebyobulamu okubawa bakole nga bali yaddeko kubanga ekisooka bano bayintani be bagezaako okwogerako nti tewaliiwo ssente zaabwe era ne mu budget tezafulumiddemu. Bayintani bakola ku ffe abanaku era betugezaako okusanga emulago but because bo bazimbye capacity emala esobola okubatwala mu private hospitals era ne bavaayo nga bafunye services ne batatunuulira ffe muntu wa wansi era muntu wa bulijjo. Kitegeeza ekigendererwa kyabwe ne mu biwandiiko byabwe kibula era mbeera mumativu nnyo n'omutima nga guli wamu oga nti bano abasajja ekibatawaanya jasi basajja ba mutima mubi kubanga n'omwana omuto kyeyandirabyeko naga lindako ne bwe nsanga omuntu wano nga mbadde enfuluma nendaba omuntu nga ndaba mu mbeera gy'alimu alabika mulwadde akirira amadaala nkwatako mukwate sisindika musindiki oba siyitako muyite kyetusuubira mu gavumenti yaffe era njagala kujjukiza baganda bange bano ekitulonza gavumenti kusobola kutukolera ebyo bye tutasobola kwekolera ng'abantu yane siina kapasite esobola kuzimba ddwaliro naye bwe tugenda ne tulonda gavumenti tuba tugiwadde obwesigwa nti esobola okutukolerako ebyo tutasobola kwekolerako ate tetugireka bulesi kutukolera ebyo tutasobola kwekolerako tuyingiramu n'okugiwa omusolo okugiyamba okubeera ng'esobola okutuyamba but wekwata omusolo gwaffe nega nti awo omusolo gwammwe mu nsonga ez'ebyobulamu wonti tujja kubayamba then tubulwa ekinyusa ekituufu wa gavumenti weerina okutuyambira.
Spark TV program Bitebye kwokyali anjaga kuddawa Dr. Dean Kisembo waliwo mpeza no message n'agamba Dr. ave mu ngero Solomon yaani gwatugamba era nga ayagala otandikiraawo kubanga bw'otusuubiza nti otandise okwogerera mu ngero Dawudi binza okuba bimulemye katulinde Solomon yayinza obikwata kakati bw'omala okukungiriza omuntu timugezi nnyo naye n'abanga bakola nabo babaalonda kubanga he appoints ate nga balabikanga abamusinga babbi naku zino bakikozesa ekigambo nti guni mugezi baba omubbi baga oyo mugezi baba oyo gola mugezi naye ng'ekimuyisa omugezi bubbi nti abba mu ngeri gy'otasobola namutegeera dde omukwata katuli aba akyali mugezi. Ekisookera ddala natandise okugamba natandise n'eno programu nga nkugamba President Museveni mwenyini yafeirinze enteekateeka ze nungi eri eggwanga naye yazifeiringa oba yaziremesa lwaki is so powerful than these institutions, is so powerful than even State House. Neggwanga lyonna kubanga emyaka 4 ng'oli president nagiri emirala kubanga yabeerako mu government endala kyolaba nakuwadde emyaka nga 65. President Museveni essaawa eno ye yalina okusalawo n'oyo bakwata ababbi owulira mu districts bano bakalango bagenda okukwata batutte ssente abantu abamu baba batya nga tebalina engere gye basobola okuproceedinga okuleeta abantu bano mu mbuga. So ekyenjagala okubuulira kyekiki buli bw'obeera n'amaanyi ate oba ogenda kulemesa enteekateeka zo gwe kenyini bakola nabo bakulemesa bakola nabo si bamulemesa mu byoyita ebyennyanja ebinene nga mukene bwe bakwata si be balabisa gavumenti yoyita omugezi okupafuminga kati mu baamabaati bakwatako Agnes Nandutu ni mwalimu abantu bangi Anita Mongo yalimu bangi nnyo eyo gundi racket ate bagatwala mwengere etategerekeka nile mu mabaati simwe mwali emirimu gy'abavubuka bavubuka bateerodde programs ezenjawulo omuntu omu bwati kati ate bana balala racket eyo iyo nawoza ddi wabaddeko kese ziwone zetemanga ozimanyi oba tozimanyi zasibisa kazinda. So President Museveni institutions zonna yalina okuzempowering ye kenyini ngono bwagambye na mere oba balamu bwe bava batandise kuzina ensonga ababbi mu local government babakutte leka abantu bano babeere batwalibwe mu mbuga z'amateeka nga tewali kutataganyizibwa kyolaba kyenjaviiriddeko nenkugamba bwe biba biganye wano leka Solomon akole ki kubanga ye Solomon atulazeeko waliwo wano mu majje abantu abamu abakwatiddwa ne baba persecute ne babatwala mu mbuga z'amateeka era gye bali babawozesa. Solomon ono asobola okukyusa eggwanga kwebyo ebiremye President Museveni nobera mulambulukufu Solomon yani ne Dawudi byamulema naye Solomon manyi mwami kyabaseetamu ayina omwana gwe bayita Solomon okimanyi oyo si Solo sigambye nkugambye Dawudi sikugambye Kyagulanye nkugambye Dawudi yali ayina omwana we bayita ani Solomoni
sikugambye Kyagulanyi nti yali alina Solomoni. Naye gwe okimanyi nti Solomon gwenza okuba nti ogamba abamu ku bali mu kisinde kye be bamu ku baakwatibwa mu ssente ezaagambibwa okuba nti mu budget committee baali basaba ebyojja mu miro omuli ba Honorable Michael Mawanda basanga n'entuumu za ssente mu mayumba ga kigambibwa n'abalala abali ewuweeyo mu kisinde kya Solomon. Kakati gwe abo bw'ogamba nti be balina future ya Uganda be bajja okutereza Uganda. Nze nkugambye ba Michael Mawanda okakasa otaba na Uganda nti gwe Solomon gwoyogerako yaja kusobola okukyusanga naye abantu bakyalina. No, Solomon yagenda kusobola. Solomon yagenda kusobola. Ekyo kyolina okutegeera. Ebimu bino biganye leka Solomon ajje atereze ensonga zino. So kitegeeza okkiriziganya ne Kalyango nti Honorable Namere, Honorable Balamu kuba nabo bali eyo mu Solomon. Ojja kwesanga bayina basobola okutereza. Ati nkugambye Balamu talina kyasobola kukola oba Namere talina kyasobola kukola. Kubanga tulabyeko aba ministers nga bahandinga over. Nga bakaaba tubadde tetufuna reports. Babadde tebatu briefinga. Kati Balamu oba Namere byandiba bifaanani. Kubanga omuntu araninga ministry ali PA permanent secretary nga bw'olabakaawo wa district LC5 chairperson talina buyinza obuli abwenkomeredde ku byensimbi. So ba permanent secretaries bano balina okubeera empowered okulwanyisa engozi. Nze nga minister siina kyemo sisobola na kumukauntinga nti agenda kulwanyisa ki enguzi naye accounting officer wa ministry. Kalyango, you are privileged nti ekitundu kyovaamu balina n'omukisa ne babeerako ne minisita nga bavubuka Mwami Kibuule ne babaako ne ministry eyo ne beeramu eviriinaanite. Kirowoozebwa nti n'abavubuka bennyini ne bwe babeesigisa ebitongole ebisobola okuyamba kusakira n'okubeera nga bakwatizaako bannaabwe era balemererwa omuze guno ogw'obuli bw'enguzi ne gubasensera oba oliawo nga nabo ekyokukola tebakimanyi. Ministry ebaddemu Honorable Balamu gw'ogamba kati ate nti mu local government omuyinamu essuubi. Oyinza okutubuulirayo by'olabye byakoze ku lw'abavubuka okulaba nga bongera okwenyigira mu mirimu oba naye abadde asinga kubanga kuba doketi yewanisa n'amakampuni agatwala abantu obweru by the way wabireddemu Ministry ya Gender mwe bagwa ne tukyalaba nga President yakugamba wano Paradise niye bavubuka ekyo tebanakitegeera. neyanziza Mwami Kefase. Yes. Naye ngenda kusooka ku isonga ya dokita alemereddwa ekibuuzo kyamubuuziddwa ekya Solomon. Ffenna ne muganda ngo tubadde twebuuza who is Solomon because osanga naffe tulinza okubako contribution gye tukola ku Solomon naye mutulese mwembi babiri kuba ate gwe gye bikuweredde nga naawe otulaga Solomon yalinga nga amutegedde ngezezaako omutegera nandaga nti ye kubanga Daudi mutabani we yali Solomon. Kati wagamba nti Daudi gwayita Mwami 7 nini mutabani we gwabategeeza iti Solomon. Kati ngo inayo mutabani we gomanyi omulala. Inayo mutabani w'omukulu gomanyi omulala. Kakati omukulu atugamba nti no Solomon amuyinamu essuubi. By the way we are proud of him. Ffenna tumuwagala era tumuyinamu naffe essuubi in case wanaabazze. Naye ekyokulabirako kye ngambye nti nange essuubi ndiyina mu Honorable Balamu ate nga naye agwa mu kisinde kyekimu ekya Solomon gwoyogeddeko ate nga Honorable Balamu ava mu region ya dokita yennyini ndaba nga waliwo ebitagatta bulungi. Ekyo si kye kyatuleese anyway. Ombuuzizza ku nsonga y'abavubuka kiki ekirinza obakuumira e Uganda ne batasobola kuva mu nsi yaabwe okugenda eri ekisookera ddala waliwo abeebakidde n'emirimu gyabwe abeebakidde emirimu gya gavumenti. Ffenna tukiriziganya era nzikiriza ne muganda wange ono enkola za gavumenti nnyingi ezibaddewo naye engeri gye zibadde zitambuzibwamu n'abantu abenyigira mu zino enteekateeka z'abavubuka balemesezza abavubuka okubeera ne access ku programu ezo nti omuvubuka agenda okutuuka najja ne bamugamba okufuna kino like ezo sente zayogeddeko walina ofuna miliyoni 12 asayininga miliyoni 3 zino endala omwenda zirazeewa oba ani azivunaanyiziddwako. I think awo tulina okuyimukira ffe ng'abakulembeze nga tetunnanenya president oba kunenya bano bantu balala bonna tuyimuke tulondoole zino ssente bwe tumala ozirondoola ate twenyigiremu n'okulwanyisa enguzi. President Museveni muntu omu
ekironza abo abantu betwogeddeko kumuyambako kumanejinga singa tukwatira wamu ne bana abannaffe aba opposition nabo ne bavaayo era nayagadde nnyo statement ye gye yakoze kino ekisanja n'aba opposition balina okuba accountable ku kulondoola monitoringa government programs baleke kufuna bufunyi facilitation sente zo tebazigaana eza monitoring naye ate okumonitoringa emirimu gya gavumenti beesuulirayo gwannaggamba essaawa zino buli omu omulaba ali proud the minister wa kino am shadow minister of this am shadow minister of this waliwo ne shadow minister gwe nawulidde wa human rights oba oyo ashadowlinga ani mu gavumenti ya Museveni simanyi naye bonna ate neyo ministry ze balimu balina sente ze bakolaki ze bafunamu tuleke kubeera bubeezi na proud na kubeera na bifo buli omu ayimuke akole kyateekeddwa okukola mu kifo ekimuweereddwa ne bano abali mu gavumenti naddala abakungu ba gavumenti abalaba nti nate bo be balemesa bannabo okubaako emirimu gye bekola this is not the right time tuyimuke Uganda wetuuse si yaku tetugenda tuvudde mu blaming games sawa ya kuyimuka kukola buli omu kyateekeddwa kukola bano bempulidde abadde batuulira report za muntu there is no way a minister engeri gyagenda okukolamu nga tafunye reports okuva mu bano ba permanent secretaries because abatalina mulimu musajja watu gwagenda kukola ki gwagenda kukola so insaba nesse kusaba yenna abavubuka projects enyingi eziriwo ezaffe tuzenyigiremu tugende presidential skilling hub etuwa emirimu etusomesa ate after kusoma ne bakuwa ne tools zotandika nazo okubaako emirimu gyokola ki follows up bana abaana ba graduating mu presidential skilling hubs and aba following up era emukono osotubulirawo kubanga eze graduating abaana bawerera ddala abasukka mu mutwalo tuuleyo ku emukono success stories nti waliwo mani ya graduating mu presidential skilling hubs kakati ali wano bakola ki kale mwami Kefas nakuulira kola ikanawo va mukono ninayo akakwati oyinayo akakwati ngenda kusaba onabozeeko emukono ojja kujja nkutwale ku kyentaawo waliwo omulenzi yakikola kutunga alina workshop ye ebyalaani byonna byamuweebwa eyo omulala ali awo mu town wenyini nga mu park ye yakola gwa kuyiga kukola nga akozesa abavubuka bameka akozesa abavubuka bameka essaawa zineno ye nga ye because gwe mmanyize ya graduating last year naye essaawa zineno alinamu abavubuka bameka basatu ka workshop kaka akatono ke yakatandikawo ekyokulala president mwebaza nti nno ng'ogyeko presidential hub emu gye tubadde balanga success story uli graduates akozesa abantu basatu mugamba nti era kali mwami Kefas ogenzo oli muvubuka oyize kola ngatto naye ku mwaka gumu nobeera ng'osobola okufunayo abavubuka abalala nga basatu botandika nabo I think kulwange you have to be appreciative presidential skilling hubs ziruddewo bukibanga anti ziruddewo naye kati okusinziira nze kusinziira ku knowledge gye nnyinako mukono omanyiyo oyo omu so omu yekka nkuwadde kyakulabirako nze bemmanyi saa zino beninza otutuukirako ekyokulala kyekugamba nti presidential hub president gye yatuwa eyaffe ey'emukono eri Kayunga Nazigo kijja kuntwalira obudde n'ebbanga ddene ttone okwata ekkubo ogenda e Kayunga okulaba ebintu ebikola ki naye ate mwebaza nti naffe nga Mukono district yes naffe nga Mukono district mu nteekateeka ya president era yatusuubiza otuweereza hub eyaffe nga bannamukono era tugirindiridde n'essanyu nyina okukkiriza naye ng'eyo tennajja naffe nga district tulina enteekateeka okutandikawo skilling centers entonotono okuyambako abavubuka mwami Kefas osobola kukola ki nasomerera kino naye essaawa zino siina mulimu wandyagadde kukola ki nga guli we gujja nti nandyagadde kukola kyalaani senta yaffe nga weeri egiriza abaana okutunga engoye okusiba enviiri okukola bino nti tutandikewo obwo obulimu obutonotono kino ekinene gye kinaatusangira okay Spark TV kokyali tukyagera maaso ne program Bitebye Vianney olwo grants eziweebwayo mu nteekateeka ez'okuyambako abavubuka olwo gye bayita Ghetto Go Green Micro Grant yambako abantu especially badde targetinga division okuli Nakawa ne Kawempe wagimanyako wagiwulirako tu enteekateeka nga zino zibazimba mu bavubuka ghetto structures ezo zigenda mu maaso currently nane omu ku bakansala Lord Councillor akiika wano ku KCC nga yabadde alindinga ghetto structures kalyango naye kati wandeetako wano naye lumu era ne mutegeeza nti akalubwe kaggwa
brigadier Damulira ne munene bavula era abaana babakubira amasimu tebakyakwata tontwale tontwale ghetto structure byane tontwale jagala ng'omukulembeze abavubuka tuli nabo ku kyalo kubanga abamu tebatuwuliriza ku bimu bye twali tubagamba oluvannyuma lw'ebyo byonna bo kennyini bye bakomonga bagaa nti munnanga ate abasajja tubakubira amasimu bakyakwata kubanga omulimu gwali gwakuyita mu kalulu ogenda tuukayo eyo ekibuzo kyange kiri nti ngaaba omukulembeze abadde mu buweereza when government rolled out such programs wafaayo okumanya zikoze zitya era what have been your findings kubanga anti lindako twetaaga abantu bategeere nti government programs eyenyumirizamu era zeyewaana nazo ziwawana awali obuzibu esobola okwagazisa abannayuganda okusigala wano itirize wano kati tubuulire ne grant eri gyegambye ya Ghetto Go Green ekisooka nakugambye nti ekigendererwa spirit ya ekisinga okuba ekikulu spirit nti Spark TV etaddewo programu ey'olwomukaaga but spirit ekigendererwa kyayo ki nti ekigendererwa kumakinga audience yaabwe ng'etambula n'okumanya nti katuleeteyo vianney tuleeteyo ku dokita tuleeteyo ku ne kansala bakyekinge bawe okumanya oyo abadde tamanyi spirit ya programu esooka e government program eteekwa kuba yakujja abantu mu mbeera ey'obuyinike kitegeeza buli kyokola ogenderera kusolovinga kizibu kiriwo but bw'obanga okikoze for a political reason then kitte ekinyusa ekikulu era ebinyusi byonna programu zizineeno ekiziremeseza okukola enhancement yaabwe ebiseera ebisinga ebeera nga tuli mu kalulu era bwe tubeera mu kalulu wabeerawo funds ezijja n'oziraba nga ziyitiŋŋana but post kalulu agency zineeno ezibadde zigezaako okuyamba abaana zidda ku mirimu gyajjo emitongole bye bigenda okulemesa programu zineeno zonna naye muganda wange ono njagala kumujjukiza ku nsonga ya presidential skilling era mu bimu bye twayogerako nga tugezaako okubagamba nti bwe tunaaba baakuyamba nga project eno enaayamba tusooka ku addressinga nsonga ya market nti audience eno gye tutendeka okubeera ku byalaani mu long term what do we intend to achieve nti tu intendinga okulabanga engoye oba ez'ababaka ba parliament oba eza president oba engoye za gavumenti ng'abaana bano be bazikola in turn ne result yo eteekwa kubeera nti ekigendera kyange nti after 1 year 2 year abaana bano bwe mbakwata ne mbateeka mu setup emu genda otunulire budgeti za agencies ne statutory bodies zonna zinamu elementi ya furniture and fitting esaawa zino njagala mbuze mu Museveni mu skilling yo wainamu aspect ya carpentry office yo wakati mu budget eno ebadde inamu budget ya furniture ne fitting tuddawo tubuuze nti mujinene emyaka ogenze katwe otresinge ku baana be wayamba obawagire obeera mu bijja bweru babijja Indonesia babijja Brazil ekisookera ddala naye abadde musaala okuvumirira lwaki tukyagula furniture we China nkugambye yali mu State House bajjuwa kali abadde nsambya abatwala kibu nkugambye yali mu State House ne bona agenda wano Ministry ya Finance we nakola internship era ebiriyo nabyo si bya wano kiki kyenkugambye nti nyoto oyo wadda oyo bamugula ddanga tanatandika kwekukola bino tebya gundi eno teyakatandika programu eno teyakatandika naye tuteekwa okubeera nga tuli beerufu nti mwami Museveni owe-86 87 eyagambanga nti munagenda wali eri ekatwe ne mugula ku mmeeza zaawo essaawa zino ye emmeeza zaayina zaawa ojja kugezaako okunoonyereza nga ziva mu Brazil ne Indonesia naye nga wano abaana basobola okubikola ki okubikola
so bwe tunaaba tetutunuulidde ango kubanga gavumenti esobola okuteekawo obuwaze obw'ebitongole ne bigaa nti ebitongole bino bigambye nti matiriyo ono mugenda kumugulanga wano. Ebyo bwe bitabaawo zino programu zonna zijja kufeera zijja kusigala mu bitabo nga bannaffe bano nga bagenda mu maaso ne jasi okuzoogerako naye nga murongo tamu bw'ogezaako okutracinga productivity yaazo ng'ejja kubeera less oba nga teriiwo. So kyetuteekwa okukola really ffenna nga tukkaanya bwe tunaaba baakuyamba bantu bano kuva mu eno embeera. Ekisooka tutandike ne macro politics ne macro policy tuve waggulu nga tugamba okuyambako bano abaana kyetaagisa ki era bwe kiba nga kyetaagisa misolo kubeera mitono embaawo baba basobola okuzifunira ku bbeeyi entono awo tujja kgenda mu maaso n'okubayamba kubanga bajja kumala okutuwa ffe bye tugulako then tujja kuba nga tulina ne capacity etwalako ebweru okubitunda naye bwe tunaaba nga ffe ffennyini tetubawagidde kitegeeza end result tegenda kubeera nungi. Bunyoro Kitala Youth Initiative ebaddewo ebbanga nga ikola ki kulw'okwagazisa abavubuka n'okubasakira n'okubakolamu omulimu baganyule mu nteekateeka President Museveni oba gweyita Daudi Zazasaawo. Dr. Dinchise. Eyo initiative yo naddala nnyo eyigiriza abantu babavubuka okulaga nti gavumenti waliwo enteekateeka ezizze mulina okuzeenyigiramu kubanga mulimu abantu balina bias owabeera mu FDC ali mu anti ali mu noob abeera ne bias nti sigenda kwenyigira mu nteekateeka zaki za gavumenti naye ngaffe Bunyoro Kitala Youth Initiative for Development tugamba nti enteekateeka za gavumenti tezaawula bibiina kubanga gavumenti eweereza ayagironda nayatakola ki natagironda mugende mwenyigiremu abavubuka mwenyigire mu politics temuti ebyo ebifo mwesimbewo balese PDM mugendeyo mutryinge emyoga mugendeyo kwegamba ffe tuliwo okuyigiriza tubulire kubaganyuddwamu success stories era ebiseera ebisinga ondabi give us some numbers abafunye mu success stories kubanga bamwe bakubiriza baganyuddwa muziri wangu gama nti nawe kanyini your voice has been baba sente za PDM baba sente za livelihood kati baganyuddwa mu biriwa no baganyuddwa kati soko tunulire Bunyoro abavubuka banje balabye babadde besimbi tobalabye banji bayiseemu that is an achievement. So kusinga abavubuka bano nabo they carry on from there kigenda okubeera nga kiyamba eggwanga. Mwe abavubuka mulowooza nti result yokka yakuyingira byabufuzi no Bunyoro Youth Initiative bw'otunuulira 75% mwagala bajje bona bavubuka bani abanasiga mu byo bw'otunuulira cabinet anti obw'otunuulira cabinet average 65 kati ate decision makers bw'oba yagala bavubuka babeere bulungi mu cabinet toliimu ku seeki toliiyo ku district toliiyo kati ogenda kubayamba otya nga tonaba kwenyigiramu ebyo ebifo naye abakadde be basudde wabeerawo allocation of funds ebifo bino abavubuka nga tubirimu tubituddemu tusooka ku allocatinga ezo sente mu bavubuka kati bwe tuba tetulinayo ministry ebaddemu omuvubuka mwami kale tuyinza okugamba nti muvubuka mwami balamu muganyuddwamu mutya no balamu kubanga ekitwala kati ministry eno yebatwala cabinet erinamu abaministers bameka
Remember, it is always by majority. Kati Balamu ye mwenyina nasobola ki ku cabinet out of 80 something people. Nobody 84. 84. Kati gwe bwogamba nti nze Balamu sente mu bavubuka tuongeremu omuntu omu. Abalala ne bagamba sente zino tuziteeke mu security. Beetagisa kuba bameka. No. Beetagisa kuba bameka okubasa. Ekyo ino okutegeera. Bakwesigisa ministry y'abavubuka. Eno democracy. Osubirwa okola ebisinga ku kunoonyeza n'okulondola DNA ez'abantu. Majority mulonda nti baani ekiteeso kino baani abakiri emabega. Kati kwegamba right now if the youth are to benefit mu government eneriwo aba youth balina okubeera buli wamu sentebe z'ebyalo LC1 LC2 3 4 5 members of parliament awo abavubuka bagenda okubeera yine president Museveni yatandika nga ali muto teyatandika nga ali kweja emyaka gy'omulabirako yatandika nga muto so abavubuka mutandike temutya bino ebifo kubanga bwe mubeera ba decision makers oba mutuula ku bukiiko bu making decisions kigenda kuyamba mmwe naye kakati Dr. Dean you are misinformed kubanga cabinet goyagala kugamba nti ebaddewo ebaddemu bakadde beerere kubanga ministry mbulirayo abavubuka 10 ministry ebaddemu tourism honorable Mugira yovubuka Mugira myaka meka oyagala batekemu ba myaka mbulire myaka kubanga omuvubuka oyine myaka gyokomako kati Balamu wa myaka mubalira mu bavubuka anti kati nze nkugambe government bademu ba honorable Anite 84 bademu ba honorable Buwa honorable Buwa ministry yaki yes babadde musiganye abadde chifu compare mubadde ne honorable what averagely cabinet average years 65 kusingo ngambe average ku cabinet waliwo 40 twandibadde tukiziganya so ministry bimeno cabinet eja okusinga izo nezi no we need olaba president Museveni bwe yabeeranga ayagala kubeera president teyakikola mulundi gumu but still you sound to be not satisfied we are not satisfied the cabinet still no not yet at all kubanga still aba youth tebawera n'abantu batano ku cabinet bolabako namere nolabako nobavubuka yini muvubuka nobavubuka gwe babadde muvubuka yes yoyo wenkugamba kati mwami Jonad mubalira batono omulaba Spark TV ojja kweyambisa simu zaffe ziri ku lutimbe lwa screen yo osobola okubeera ng'okuba essimu tulina Tone Kalyango mukiise ku district y'Mukono akiikira abavubuka tulina Mwonge Vianney mulondozi wa nsonga mwegwa ggwanga ate nga tulina Dr. Kisembo Dean Emmanuel kulya Bunyoro Kitara Youth Initiative munekibiina ekya National Resistance Movement wabula nga kati twagala okubeera nga tuwulizigana ensonga zammwe ate ne ku mukutu gwaffe Facebook page yaffe eya Spark TV ogendayo tu streaming live osobola okubeera ng'olondoola bulungi ebigenda maaso tebetaaga kubanga otudde mu ddiro lyoba mu bisenge okubeera nga olaba Spark TV tu streaming live osobola okubeera nga otambula naffe otekawo ekibuzo kyo konsaniyo comment tolumba tova ku mulamwa osobola okubeera nga tutambula ffenna ensonga y'ekibuuzo ekyebuuzibwa baani abeebakidde emirimu gy'abavubuka era tukoze tutya okumatiza abavubuka okukolera kuno Kalyango we tuli kakati twagala kulamanya way forward even after these appointments omuzaalowooza nti president asembezeza abavubuka abawerera ddala okumubeera ku mwanjo n'asuulira ddala bewandiise abali mu average age kwegala kale bwetwandiise abadde ku mpagala babasudde naye Dr. Kisembaawo awulikika nga era tannaba kuba mu mativu yes I want to justify 1 minute gwe otunulira just cabinet nenjagala ombuulire ba ED bameka aba youth executive directors ba permanent secretaries bameka ba youth so ogenda kwesanga gwe okirabira wano just ku cabinet naye oyina okutegeera nti every ministry ina mu permanent secretary tuyina ba EDs ebyo byonna njagala obitunuulire don't limit yourself ku cabinet yokka
Kalyango awe nyini government ene yekisaga kino kirabikanga nayo temugirina musuubi kugusa ensonga z'abavubuka okutuuka nga permanent secretaries babongeddemu abavubuka kusanga ba agencies and authorities babawaddemu abavubuka tolabawo suubi lyonna nti ekintu kiyinza okukyukamu. Ogwo gwe gubadde omulanga gwaffe ebbanga lyonna era nga twongera okulaajanira President Museveni munange we yayise David nti ebbanga lyonna naye twali tuli mu kalulu even n'akalulu nga kaakaggwa twamusaba this time round tusembezeeko abavubuka mu bifo eby'enjawulo. That's when we tunalabako omuvubuka naye ng'akoze eki ng'avuddeyo. Omanyi sometimes bagamba abavubuka tubeera n'amalala mangi batwesigisa ebifo emyaka teginnaba kukola ki kutuuka. Kino kijja ngenda kuyita n'okunyoomebwa bakadde baffe. Kankweko ekyokulabirako omwami Kefas nze nalondebwa okubeera Minister of Finance mu district yange naye ate nga abantu abamu abagamba lwaki chairman alonze oyo omuvubuka mwana muto ngulaba abantu baki bakulu. Let them give us opportunity ng'abavubuka batwesigiseeko ebifo bineeno tubalagireko bwereere nga wogambye nti even these big posts zemulowoozaako nti netusobola zikozesa we can stand in them netuservinga eggwanga lyaffe netuyimirira ng'abavubuka netubeerako impact gye tukola mu bitundu byaffe. Ngenda kusaba abavubuka twenyigire mu nteekateeka za gavumenti nga munnange waagambye teriiyo ngeri yonna gy'osuubira kufuna kintu kyonna mu gavumenti oba awantu wonna wonna nga tosemberedde kintu ekyo. Tosobola kugamba nti nonze nyina kyenjagala ku taata wange ewaka naye ate nga taata wo omulaba odduka buddusi kola ki kwekweka toyagala mmusemberera toyagala nakuwuliza kintu kyonna kyonna kiva mu kitaawo ne kitaawo tagenda funa gaapu yonna kukusembeza kufuna ideas zo naye kumanya ki kyokola ki kyoyagala. So nze nsaba tugezeeko okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti tuzibeeremu kale zifeiringe naye nga tuzikoze eki tuzibaddemu kubanga yene engeri yokka gye tugenda okuyimirira ng'abavubuka. Nze nyina essuubi guno kino ekisanja kyange because our contract ffe nga bakulembeze it is only for 5 years. Otakozesa myaka 5 gye bakuwadde unless nga toyina ssuubi kuddamu kwesimbawo kugenda ku kifo kirala. Yengeri yokka gy'olina okuyimiriramu okulaba ng'oweereza bano so that ofuna contract endala akolaki eddako. So bavubuka bannange mbasaba twenyigire mu nteekateeka za gavumenti oba oli wa NRM oba oli wa opposition. Nze kyemmanyi abaganda bagamba mu maka mubeeramu taata omu mubeeramu omusajja atya tosobola kuyimirira mu nyumba ya musajja ate n'otandika kuwaanira musajja muki mulala olina kuwaana ono aliwo essaawa zino so that omuggyako byonna byokoze eki byoyagala ofuna. Nze nalondebwa abantu aba NRM n'abatali ba NRM n'abatannonda gye bali naye essaawa zino saagala kumanya yannonda saagala kumanya atannonda kyetuliko kuweereza bantu service delivery kwaba abaatulonda n'abataatulonda kuba n'abali banneesimbyeko nabo tebaafuna zero because waliyo abaakola ki abaabalonda. Yes kati we tuba tuzze mu service delivery tetugenda tutunuulira ani yatulonda ani ataatulonda kiri gy'oli bw'okusigala ng'olwanagana naffe ffenaffe tukole ebitambula ebigenda mu maaso. Weewaawo omulabi wa Spark TV osobola okuyita ku namba ezo ez'essimu netuwuliziganya n'okuba essimu n'oteesa n'owabula n'ossaayo ekirowoozo kyo ate oba ne ku mukutu gwaffe gwa Facebook tu streaminga live ku pages zaffe n'emikutu emirala egya social platforms osobola okubeera ng'oteekayo comment oba ekirowoozo kyo n'ekibuuzo. Tulina Dr. Dean Kisembo owa Bunyoro Kitala Youth Initiative, tulina Tone Kalyango mukiisa w'abavubuka ku lukiiko lwa district emukolera nga minisita w'ebyenfuna ate nga tulina Mwoyo gwa ggwanga Vianney abadde mukulembeze mu KCCA ate nga yavuganyako ne ku bubaka ba palamenti obwa Nakawa East. Vianney mugenda mu bitabo by'ebyafaayo ab'oludda oluvuganya naddala omujjujo ogwo gwajja kye bayita weevu mu 2021 abantu ne beesigisa obukulembeze abavubuka okuviira ddala ku local government okutuukira ddala waggulu nti ne mu parliament ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti abasinga babadde mu gigi gw'abavubuka olaba ba honorable Zaake ba honorable Karimu Masaba ba honorable Lukalide ba honorable Sekabira n'abalala babadde bavubuka ba honorable Nowe Kasanda
atwala oligi abavubuka mu national unity platform n'abalala mu councils botuna ku KCCA bakansala bonna abo batunuulira abadde mu jiji muvubuka okuva ddala Enakawa Kawempe Lubaga Makindye Central n'abalala naye mwakola n'ebyafaayo council bwe bajingira abasinga obungi ku bakansala abo ne bagenda ebweru nabo abawulira ddala ne bagenda ebweru okukolera eyo abandi badde basakira abavuka bannaabwe wano nabo ne bagenda ebweru era emyaka enaawo besatu n'ekitundu bagimalako nga bali bweru abamu tebakomyewo nabo era tebeesimbye nawo kuddamu kulondebwa ekyo mugenda kinyonyola mutya bannayuganda tolowooza nti abantu bagenda kyusa obufu bagaye nti ne bannaffe betwalowooza nti banatutegeera bavubuka bannaffe katudde wakiri mu nkola ey'omugendo oba ekibiina ekiri mu buyinza ekya Dawudi ng'ono bwakiyita oba oliawo ne Solomon wanagira bavubuka bagamba ono ye waffe opposition tebakyagira mulamwa neyanze ejo neyanzeege naye bakansala abagenda mu Kampala wonna kwaliko abanuupu n'abenyalemu bonna bagenda naye abanuupu basinga obungi naye ate era be baali basingayo obungi ekyo tekijjawo kyakuba nti aboludda oluvuganya abantu bwe basuubira bayirawo omubiri bagweyirawo kyekiri kyentera nnyo okugamba nti they are ideologically incompetent baluwa abagenda era ntera nnyo okugamba nti ebibiina by'obufuzi biteekwa okubeera ne nasale bed ezitendeka abavubuka abato ebyobufuzi n'ebyobukulembeze nze ndi wa mukisa bwe nyingira e Makerere awo nayingira mu kyoyinza okuyita Uganda Youth Democrats era ffe entendeka gye batutendekamu n'okwogera eri abantu basooka kutwala mu mulumbe bamanye nti oba kati oyiza okwogera mu bantu then bakkiriza okugenda ku radio oba TV okutendeka okwo era bw'ogenda bonna abagenda obatresinga tebalina background ya byabufuzi tebalina nti kubanga waliwo omuntu alaba opportunity eriwo naga nti wano waliwo okwesimbawo era ninagwe mmanyi eri mu nuupu oba ninagwe mmanyi mu NRM naye bwe namukubira essimu nyinza okufuna kadi ya wano n'enkola ki nempitawo nga yabiyingiramu mu mbeera eyo naye bw'osanga Vianney nga yali yabiyingiramu mabega nga tabiyingiddemu lwakubanga ayagala bukulembeze tomusuubiramu kukola ekyo therefore ekintu kyokka kye tusobola okukola ebibiina by'obufuzi okuzimba nasale beds ennungi zizimbe abavubuka bano bagende okufuna obukulembeze buno bwe twagala abavubuka bafune nga they are oriented ideologically naye bwe banaabeera kubanga tekikoma bukomi kugamba nti omuvubuka bamuwa obwa minisita but ateekwa okuba nga ali competent mu mbeera eyo bw'aba ali competent then nsaalirwa nnyo era mpulira bubi buli wempulira nga abavubuka ate baagala babawa abantu abatali incompetent ne basanyukanya ne bagamba oyo gwe batuwadde naye nga bw'omutunuulira ali incompetent naye nga abavubuka basanyufu nti batuwadde n'enkola ya gavumenti eno tekyandibadde kubanga really mwami Kefasi n'abampuliriza times change nti factors zikyuka ennoonya ya ssente ey'omukyenda si ennoonya ya ssente ey'omu 2000 kitegeeza oteekwa okubeera ne hybrid ey'abantu abaaliwo ne baneeno abalimu bafoojinge we awo kubanga bamanyi Vianney kikyayitamu ensangi zino ekyo kibaddewo ebbanga lyoberedde kudda oluvuganya ng'omugigi guno ogubaddewo n'oguze bakkiriza nti ababasookawo basobola okubaako bwe babayamba okuhanesinga development okuhanesinga service provision the end mubeere nga muscoring abakkiriza okuyiga omanyi nze Vianney ekinjawula ku bantu abalala buli muntu gwensanga njagala mbeko kyemuyigirako era bwe nzijja ew'omuntu yenna noonya kyengenda kukuyigako gwe nga tonnabaako kyonjigako nze nkuyigako ki abantu bonna mu bukulembeze ababadde focus ne bakkiriza okuyiga kubanga tumanyi
wakati w'obukulembeze wabawo byotamanyi. Yes. But because oteeka okugulawo ntera nnyo gamba abavubuka nti oteeka okubeera ng'oli able to relearn and learn n'okuyiga. Kubanga waliwo by'omanyi nga byaggwako ng'oteeka okubeera mu mbeera yonna obyeggyeko kubanga tebikyagasa. Ate oteeka okuyigayo ebirala ebipya. Yentambula abakulembeze naddala abavubuka gye bateeka okutambulamu. N'abavubuka bennyini abantu bwe bajja ne beesimbawo nga mulimu abavubuka 7. Yes. Waliwo omuvubuka alina ssente naye mwenna mukimanyi nti bwe baba banoonya nnamba lujega akwata kisooka. Abavubuka ate mwe ne mutumira ne mugamba katukwate ono kubanga ye ajja kutuwa omujaja ne mulekawo oli gwe mumanyi nti ensonga azisobola naye because tabawadde. Kino kijja kutuleetera ne process kubanga ojja kuwebuuza nti mu mbeera eno tukole ki. Naye mu byonna lwaki nina obutakkiriza nti abakulembeze bagenda kubaako kye bakola ensonga eri egi. Process eyabaleeta muganda wange ono amanyi bulungi chairman we bwe yali ajja mubwa chairman emukono teyayita mu luggi. Yanoonya dinisa chairman we Mkoya Mukome. Yayita muki? Gwe dinisa waliwo ngolaba. Electoral Commission yasooka kulangiriraani. Kati mu gazeti katono nnyo Mami Kefasi njagala kubuza. Kati ninyo. Kasoke mubuze kalyango kamalirize commission yakoleetya. Nkugambye Electoral Commission emala okulangirira candidate wano ate n'ekyusa. Mu dakiika 10 ng'azoga nti ono ate n'ekyusa. Mami yanja senyunga ne bamukyusa. Nkugambye buli we wabeerawo omukulembeze. Ffe waffe agambibwa okubanga yatuwangula. Tukanya nti yali mu gazeti ng'omulala wayinza okwogera. Naye yayita mu Kamoli. Frederick Hindi. Yayita mu Kamoli. Nkugambye ennyumba ebeerako ebituli ebyenjawulo. Kyogamba Honorable Frederick Hindi eyaliko ne Ssaabawolereza wa gavumenti yakiikirirako ekitundu ekyo okumala ebisanja 2. Yayita mu Kamoli. Era naye akikkiriza. Yali yawangula. Muli eri akikkiriza. Nti mu mbeera gye nalimu nkugambye okulonda kwaliwo kiro kuseemwayo obululu ne buvaayo baejenti baffe ne babagana okuyingira mu prison. Bino birabibwa nkugambye process eyingiza omukulembeze editamininga kinene kyanaakola n'okulangirira Luhindi bamulangi basooka kulangirira Wanuupu. Ensonga ya Luhindi obululu ekyamazima bwali obubwe n'okuweranga bamaze okutaganjula mu barracks nisi yali atuwangudde. Nze nsobola okukkaanya nti waiswa mufumbire mu mbeera eyo yali afunyeko obululu bungi okutusingako. But because lwaki nkugambye ekya process kubanga process eno eyogera kinene. Lwaki eyogera kinene nti buli womanya nti ninako ettafaali ly'abantu buli kyokola okola ky'abantu. Naye Vianney buli wamanya nti Vianney ayise mu Kamoli oba ayise mu dinisa ng'oluggi lubaddewo bano abamuyisizza mu kadinisa n'abamuyisiza mu Bumoli bawo first priority tawa bantu ebintu ebyo tuteekwa okwogerako waneeno bwe tunaaba kwa kutereeza the end result the process ereeta abakulembeze must first be addressed. Producer nategeeza nga wali essimu okusobola okubeera nga tuliziganya. Dr. Dean Kisembo obadde mu kuvuganya okubanga naawe obeera mu bukulembeze okusobola okusembesa okumpi n'awali. Hello nsonyiweko. Bw'okuba essimu kendeeza TV yo oyogera amanya ne gy'osinzire tuteese mukwano. Hello? Yes sebo. Kale sebo webale kulaba Spark TV Bitebye. Ewe Kasana mpulira. Kakati mukama wange uzimu ku nsonga ezirira abavubuka okufaana mu Uganda bateekeebwe eggwanga. Yes sebo. N'abalina emirimu olwaleero luno. Obusente babasasula tebusobola kunywa cyayi na kupangisa nnyumba obasula. So abavubuka abalala bali mu butembeeyi abalina diguli nnyo ssebo abalala bali mu bodaboda emirimu olaba okagiruya giringa mbuyaga. So abalala tawuni oda yageze basendawo kakati olowooza omuntu oyo abadde alina akadaala ku kkuba akacapati ate ng'alina ne diguli yasoma mu skilling hub zenyini zimwogerako leero luno n'afuna certificate n'agenda n'asoma catering biki n'atandika ka restaurant ke
waawo ne bajja bamusendawo olowooza agenda kukola ki. So ze zimu ku nsonga bamala okuteekamu ssente mu skin hubs avuka ne beetandikirawo obulimo ate ne bamaliriza ne babagobawo. Kaakati olowooza kigendererwa ki ekiri awo kikutta ssente ya muwa musolo. Tebo neyanziza mwami Kefasi okuweereza weballe ddala. Munaffe okuva e Kasanda ndabira nnyo mwami Kasire Zimula tusobole okubeera nga tuwuliziganya. Njaga kusoma ku comments z'abamu ku balabi n'ababadde balondoola ku mukutu gwaffe ogwa Facebook. Ono agambye Dina Diamond webale kubanga kwoli olaba webale kulondoola ono Katrina Kasana webale kubanga kwoli waliwo n'agambye abadde ndoza anukula Dr. Dean Kisembo ayina waayogeredde n'agamba Dr. Mugambide ntosobola kubuusa byabufuzi bya Uganda kati nga temuli mukulembeze wanuupu. Ono n'agamba nti ekyo ng'abantu tebaagala kiwulira naddala abali mu kibiina ky'owagira ekyo tebaagala kiwulira. Waliwo wano abalala kandabe kansomeko ku ndowooza zammwe. Ono Mary Nabuuma agambye nti kindly increase on the volume wamma yebaza Dr. Kizembo ng'agamba Museveni is failing the nation because too much power is concentrated in his hands. Waliwo oyogeredde nti obuyinza bwonna buli mu mikono gya Museveni. Waliwo wano akusimye Mary Nabuuma agambye nti sebuyongeza eddoboozi abakulu bawulire. Ono agambye which power does he concentrate in his hands when Ugandan representation in the United States Nations is a USA citizen, yet UN is all about nationalism and host country interest. He is now the Ayatollah of Uganda, the supreme leader. Akiriziganya nawe kubuyinza bwogambye ye Feruzi Faiza. Kenneth Bahati agambye it is deliberate. Mom's daughter agambye he wants to become a small god of Uganda. Mwebale nnyo okulondoola abaliko ono abadda reactinga ku nsonga ya Kalyango gyayogedde n'agamba bw'ati ngeza kusoma comments zammwe sobola okubeera nga tetuwumbawumba abantu bijja nja kwengera okusoma nga betunzika. Njaga kudda omwami Kisembo way forward wegezako okwesimbawo ne batakulabawo era abalonzi abaali basinga baali bano abakuliridde mu myaka okulaba nga bakusuula bakozesa maanyi ag'essente oba bakozesa agali amaanyi g'omugezi gogamba nti amaanyi go naye agalina museeke alina amaanyi mu State House alina amaanyi ku Uganda alina amaanyi ku East Africa ne ku Africa okwesanga nga ogudde nga abavubuka bano badde bakulaba ki ekyetaavuka okubanga nabo tebeetegeera bulungi ne kyebaagala oluusi nga tebakimanyi. What are your other dynamics that dictate? No, ekisookera ddala way forward ku Uganda kubanga twazze okwogera ku Uganda. Nze ekyenjagala okubulira bannayuganda oba gavumenti nti we have to reduce on administrative costs. Kubanga every minister oba DPC oba general oba brigade oba baani abo bonna boolaba owulira kasayirini oyina okutegeera nti buli minisita ayina emmotoka nga 3 kati kusinga tukendeeza eyo gundi like size ya gavumenti size ya gavumenti n'ensaasaanyamu ebyo ebintu ebimu ogenda okwesanga ssente ezo ezimu zandigenda mu ministries endala ne zituyamba. Ekyo kyo kyenjagala tuteekeko ki tweyanziza Kalyango nawe sibula mu bigambo byo kubabanga mu budde bugezi neyanziza Egimani Kefasi. Nze nja kwongera okubiriza abavubuka okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti. Tulwane tulabe essaawa gye tuliko yakola. Obudde bwa kalulu obudde bwa politics bwaweddeko. Ssaawa zino zakola. Oba tono omwagala oba amulonda oba tewamulonda, this is not the time ey'okudda mu kujajinga. Nga munnange wagambye mbu baba mbayita mu bumooli naye teri mu kulembeze ajja mu kulembeze nga talondeddwani Katonda. Tukole kati yatulondera tukole tuve mu kwemulugunya tudde mu byokwesika ebitogi because wetunadda mu blaming game mukono wali byadaga Katonda ye abalondera n'abawoyo ebyemukono byayogeddeko kuba si weemukono yamanji yabijja naye ate nze kyemmanyi mu byakalulu electoral commission yeyina mandate okulangirira omuntu awangudde
oba awanguddwa Yes. era ne gwayogerako yemulugunya naye ngera honorable yayogera abagenda mu kooti oba mwagenda mu kooti oba mu kanzu oba mu gomasi essaawa zino tulina lukooya katulinde ebinaavaayo tweyanziza Vianney Sibula naye mu dakiika emu yokka. Prophet ekitabo kya Prophet Hosea chapter 8 verse 4 egamba nti bakulembeze bangi bajja kujjamu abantu bangi bajja kujjamu mmwe nga balinga abakulembeze naye abamu bajja kubanga sinza abalonze kubanga abantu babadde nga omanyi bw'oba osoma Bayibuli abasinga beekweka mu kiri eri ti buli mukulembeze aba wa Katonda naye wali Katonda akugamba waliwo nti abajja okujja ekyamazima nga tebalinaako ttafaali lyange tweyanze gewetobetambudde olunaku olwaleero anti Sibula musekendiza satu gwe wasoso Sibula njagala okweyanza omulembe Mutebi omulembe Museveni mwenna ababadde ku eno program ate okuyuzayuza kabaka waffe Igulu Solomon Gafabusa yes. Ali ku 32nd amatikiro mwebiri njagala omuyuzayuza anaabo bonna abavubuka aba Gafabusa Igulu Ebunyolo mwebalire ddala. Tweyanza Kefas Mayumba ku lw'ekitongole ekiweereza ebiweerezebwa ku mpewo wano aba transmission abadde mu control room Tony kewaza webale nnyo Chris abadde ku kamera producer wange Harriet Namayanja. Tusibula ngombo y'olunaku egamba nti I'm 80 years of age and about to go to heaven. You are still young and have more years ahead. You'll be the ones to suffer if we don't plan and make this country better for you to live in. Kulembeze w'eggwanga Ssababitiibwa Fountain of Honor retired General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni yayogera nti mu Luganda akitegeeza nze mpezezza emyaka 8 naye atera okwegendera mu ggulu mwe mugenda obbonabonera kuno okuba mukyali bato emyaka egyolekedde era gye mwolekera mugenda kubeera wano nga mubonaabona singa temuteekateeka bulungi n'okuteekerateekera obulungi eggwanga lyemu. Nze Kefas Mayumba twedamu ne tulwa ku Lwomukaaga nga twerabye.